abalabi baffe abalungi amannya nze Kkojja Kitonsa. Kkojja Kitonsa mukugu wa nsonga z'amaka ate ndi mukugu nnyo mu kuteekateeka n'eddagala ly'obutonde wamu n'okulijjanjabisa. Leero tuzze kujjanjaba mitima. Kati nga bw'olaba nti mu maka mubeeramu ebizibu, abantu ne beekyawa, abantu ne bakola ensobi mu mukwano, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Abantu ne bagenda mu mukwano nga tebannaba kutuuka, nga tebali lwedde. Nakugamba nti omuntu ogenda mu mukwano oteekeddwa okuba nga buli kye weetaaga mu mukwano okituuseeko. Kiringa omuntu okufuna ssente. Omuntu avudde obubi mu ssente ne bamuwa ssente ozisaasaanya, zimala naye zimutwaliddemu. Naye azikoze ng'ayise embugubi mu kuzikola mu process entuufu asigala nazo. By the way, siri nnyo muntu awabudde bintu, ne kino kyanfosinze okukiwa obudde olw'ebirumiro ebyakibaddemu. Ati bw'otunuulira omwana Tamale Mirundi, sijja kumanya myaka gy'alimu, naye apapye okukola ebintu ebimu. Ayinza okuba yandibadde akyetaaga okubuulirirwa oba okutegeera okuva mu bantu abaasookamu ebyo ebintu byagala okugendamu. Nakugamba nti bw'oba otandika ennyumba ebaako n'omusingi kwegenda okuyimirira, buli enjulu ebulako omusingi kwegenda okuyimirira, kitegeeza tegenda kubeerawo. Omusingi guteekeddwa okuba nga gunywedde. Nalabye nga yeekola ebintu of which ebimu si bibi naye ebimu bibi, okusinziira nti omuntu gwe yeekola naye ebintu oba oli awo yandibadde si gy'emyaka gy'emituufu. Yes, kubanga Faruku bwe tutunuulira buli muzadde yeetaaga okulaba ku mwana we ng'amuleetedde omukaamwana. Era kyemmanyi muganda wange Tamale Mirundi yeegomba olunaku lwaliraba ku mukaamwana wa mutabani we Mirundi Junior. Kati bw'abanga amuleese, katusooke tukiwe engalo ez'amaanyi, tukirage ebibi n'ebirungi ebigenda okubeeramu. Nti bw'oba onootandika nga bwe nkoze nti ng'otandika ennyumba oba omusingi, oteekeddwa okufa ennyumba kwegenda okuyimirira, kunaanywera. Faruku oli wano kyogamba nti bw'abanga gwozaala Tamale Junior, omukaamwana gwe yakuleetedde gwe abadde asaanye okulaga abazadde be. Mukaamwana buzibu ki obuliwo? Tukikkiriza nti omwana omuwala ono Naalongo Donizera yeetaaga omuntu amuwa essanyu. Ekyo kya butonde kituufu. Naye ate yeetaaga omuntu amuwa essanyu ng'ali waffe ye. Tugende maaso. Abantu abasinga obungi bagamba nti temujajinganga mukwano. Naye tujja kujajingamukko wano katono olw'embeera nti omwana kye yakoze sikyandibadde kirungi yadde okugenda mu myaka gye. Fayini teyasse muntu. Omuntu ayinza okulowooza nti yagudde mu mukwano nga tasse muntu. Ekyo kituufu, omuntu yenna agwa mu mukwano. Naye bw'ogwa mu mukwano, muntu ki gw'ogudde naye mu mukwano? Osobola okuŋŋamba nti Junior oyo adeetingidde omukyalo oyo emyaka egiwera 5? Tewali amanyi. Oyinza okuŋŋamba nti mu baana bonna ab'emyaka gye yalabye kukola ekyo? Kubanga nga ye omuntu tatulimba nti akuze, tannakula, akyali mwana muto. Bwe twandirabye nti oba ne bweba nkoko mpanga ewaka ffe twalundiranga ebisolo, nga ente bw'ebabaawo ennume eyazaalibwa tetugikkiriza kulinnyira nkazi eyo yagizaala singa eba ekyaliwo. Era bw'emala n'egirinnyira n'egiwakisa n'egizaazisa omwana, ente eyo tevaamu bulungi. Kati n'ebintu bino obuwangwa bwava dda. Abantu baava dda nga tulina okumanya kituyita age limit. Age limit? Nti ayagala kusanyusa bulamu bwe, naye bwandimaliriza ng'obulamu bwe bumufosinga okubeera nti ate asanyuka. Kubanga omuntu oteekwa kuba nnyuto nga gwe weevuga. Yakoze ekintu n'akiraba nti era namulabye awo ng'akola interview n'etansanyusizza. Simanyi nze ngenze meetinga abantu ab'enjawulo bwe batyo, oluusi pressure eyinza okukusokkako, excitement. Nze ndowooza nti omwana ono ali excited. Ali excited? Fame ye musumbuwa.
singa abadde tali excited yandibadde akola ebintu bino ng'abifollowinga bulungi n'avaayo n'agamba nti kakati neeteeseteese okufuna omuntu nina emyaka emeka nga nze nti nina emyaka gyange 3 oba 28 omuntu gwe neetaaga okufuna alina kuba mu myaka emeka emyaka 20 n'amanya nti omuntu ono wa myaka 20 nze ne bwe nandimuwulidde ku muwala wange Siraga Shimbi sandi mukunenyezi kyandibadde oke just awo kuba kwetegeera tosobola kuŋŋamba nti gwe emmotoka mu lujja bukyobaawo tosimbulanga ku tuleera nti ate mu kufuna ekisumuluzo bobba ekisumuluzo obbe kya tuleera epaakinze oyagala yigira mu tuleera vitiizi kibina oba pulimo teziriiwo muzeeyi alina vitiizi waka alina primo alina ne tuleera omwana anaaba omwonoonyi atandikira ku magulu 10 okupakulawo era eyo tasobola gisimbula edirr ng'agikubye ekigo era kati nga we kiri n'essaawa eno nze kye nandirowoozezaamu omwana ono ne bwe yandibadde ayagala okubeera nti asanyuka aba embeera eyinza omufoosinga eri ebeera stage nti bw'ogituukamu ebaako ebintu byekusaba kyemmanyi ali mu stage tuyita eyakabuvubuka naye mu kabuvubuka awo omuntu wazimbira ligaseye mu kabuvubuka tosobola kubanga oyina nvi n'ozimba musingi era ne mu Luganda tulina olugero olugamba nti enzirugavu ze zirabirira eki enjeru kati ye ate atandikidde mu njeru ng'alabirira enzirugavu muzeeyi we yeerabidde ebisumuluzo by'ebidduka waliwo tulakita waliwo tuleera tovuganga ku mmotoka naye ogamba singa onakulukya nenfuna chance evuga ku mmotoka n'oleka vitiizi ne pulimo n'esipaasi y'omulujja n'okakola tuleera kyannaku nnyo kino kitwale eri ekyokuyigirako eno embeera ejja kuliyetinga mbaana bano aba generation ejja ejja kuliyetingibwawo embeera egamba nti omuntu oteekeddwa kubaako na myaka gy'oganze era ffenna tuli mu kisaakaate abaana abalenzi tubalaga netubagamba nti bw'oba otandika obulamu buzimbe kuva ku 0 1 2 3 paka wakubuuka naye kati ono omwana azimba obulamu ate atandikidde mu 10 oba onfuna bulungi nnyo bwe tuba mu kisaakaate tulina ebintu byetwenkaleginga abaana ab'obulenzi otutandikirako ekyokubiri bwe tuba tukubuulirira gwe ng'omwana ow'obulenzi tukulaga okola ekintu ekyo ekitaakuleetera enkyamatigga tosobola kuŋŋamba nti omwana kyemmanyi ndoza n'emyaka ng'ebiri emabega muzeeyi mirundi abadde yamuweerera tuition abadde asoma nti yatikkirwawo Makerere yes ye naaga nti mu ssomero lyonna mu ttendekero lye yabeeramu mwabulamu omuntu gwasobola okutta naye ekyamu omuntu agenda kusalawo naga nti kati mutuufu ono ye muntu wange gwenjagala wabaawo ebintu ebyabazzaayitamu tojja kunga nti gwe jakeera ku makya gw'otunuulidde akusiime ebintu by'omukwano bigenda naga nti omukwano si kugugula si kuguwa kugaba buwanana ziri zibeera feelings we zikukwata w'ogenda nfuna bulungi nnyo ate feelings zimala kujja n'oli ne zijja sijja kugamba nti feelings ze zamututte wabi si wabi ku ndowooza ye naye kuffe abaseetinga abakola analysis ku mukwano ayinza obba nga asookadde ebigere 2 emabega yes kubanga abantu bangi nnyo ab'emyaka gye abamulinamu n'essuubi kubanga jjukira olwaleero Mukama yamuyamba nti kyakulabirako eri abantu abalala abadde akyali kyakulabirako eri abantu abalala nti Faluuku enkeera bwenkera ku makya neŋŋamba nti kati ffenna tetuddamu kuliira ku masowaani tuliire ku ttaka okimanyi nti nina abantu abafollowinga bakyasobola okuliira ku ttaka olw'okuba nkyogedde kati tulina generation eri mu age bracket ye ng'emufollowinga kutegeera ejja kuteekamu abantu bali bajja kufuna instincts nti kyetaagisa kufuna nnyo na kukola nnyo
ng'abakazi abakozeemu kasente weebali baleke kuswaza bantu ba Nkima. Abantu b'Enkima bantu bakozi nnyo. Yaswazizza ab'Enkima. Tuli bakozi. Oli wa Nkima? Tutwaliddemu, tuli bakozi. Nze na miitinga Tamale mirundi siniya. Ayinza n'okwata kyanzijukira. Jjajja wange yanzija mu kyalo n'andeetezzano. Waliwo Mwami Sali ne Tamale siniya. Nga tubeegomba abantu abo. Ng'ayagala tujje tufunemukko okwogeramukko nabo. Nze kino kye ndiko omusingi. Ebigambo ebimu nabitwala nga yali ŋŋanda. Ate mmanyi ne mutabani wa Fon oba muganda wange ono Junior akyasobola okudda emabega ne yeetegereza by'akola. Aleke kubeera excited na buntu butono nnyo. N'omuntu ow'emyaka 7 awasa naye awasizzaani. Ku musajja tekijja kubeera kibi naye ali waggwootutte. Omukyala atuuka mu tayimu ye n'aba ng'alya bisembayo. Yes, era naga nti mbutuufu wano mu tayimu singa nfuna omuntu ampummuza ebirowoozo mbeera naye. Ali ku makoola agalya. Weebale nnyo. Naye ate ffe abasajja omusajja takula. Omusajja takula. Nze essaawa ya leero nteekateeka kufuna akki yakubiri. Oshegeera. Naye ate sisobola kuleeta akki ng'ate esinga akki ey'okubiri ng'esinga akki yange esooka. Kati nina okuleeta akki endala ng'ate ye eri wansiko wa akki eri namba emu. Ne mukyala wo lwakuwa ekitiibwa aga nti yes omwami wange okusinziira wano we tukulanye ebbanga lye tuliko ne gwaleese that is okay. Andeetedde enkanga. Nfuna bulungi. So kati ne mutandikwa tusobola te kutandikira awo. Donizera omanyi yadde ki naye abamuwala wange. Donizera? Talina nsobi gye yakoze. Kubanga tosobola kungamba nti yavuddeyo n'agamba omwana oyo nti I love you. Abasajja ffe tukwana, abakazi baliwo okukwanirwa. Abakazi b'ennaku zino ssebo akweyimbamu. Tukiinaako bukakafu. Asobola okweyimbamu. Naye ffe analysis etugamba nti omusajja yeyeegomba. Abakazi bonna ne bw'aba akedde ku makya n'akufunako crash abeera tasobola kuvaayo n'akwatulira. Asobola otteekawo embeera naye osobola ogiyigino walinga. Ne kati ono mwana muto feelings zaamututte mu bintu kwegamba kabuvubuka yamututte wabadde tannaba kutuuka excitement. Ate oluusi Faruku mwe mubakozesa ensobi abaana bano. Buli lw'omuteeka ku kamera n'omulaga nti w'amaanyi ajja kugenda n'ekyo muntu. So nange essaawa eno Faruku ebbanga lye mmaze mu kamera ngenda myaka 10 n'emeka nkyasobola okufuna omuntu ampabula. Lwakuba nti ze ensobi tuzikiriza nti zibeerawo. Bw'anaavaayo n'agamba nti mbutuufu nabadde mpabye teri amusalira musala. Mu mbeera eno yonna tunenya Junior, tunenya Donizera. Tunenya Junior. Donizera omunenya kooki. Mukyala ate alabika obulungi. Tusobola munenya. Yakola akasente ke alabika bulungi. Unenya waaki? Oli yeyazza omwana ow'obulenzi feelings ne zimukubaawo. Otegeera? Ziyinza oba zamugwe omukyala yenna ne bw'abanga omusajja ng'omukyala asinga omusajja emyaka 5 okutegeera kw'omusajja kuba wagguluko ku ky'omukyala. Tesobola kungamba nti tugenda kumenya Donizera. Tetumunenya. Donizera already ye muntu afuna feelings ku bye bamugambye. Era ne mwebaza okubeera ng'akyali mukyamufu ne ku ssaawa eno okutuuka ku mbeera eyo. Beba abaana ababa baakulira ku butonde. Omubiri gukula gulimu essanyu. W'omusangidde alikuwa. Donizera. Kati ye talina buzibu. Era bw'osanga kuba n'ow'emyaka 18 omukyala gy'alinga nti saagala musajja. Gye bali. Ne bw'aba ng'azadde abalongobe abadde mu bulamu bwe obw'ebbeeyi akoze akasente ke ng'akyasobola okufuna feeling ekyo tugamba bugambi nti alhamdulillah. Talina musango kubanga mukyala. Ekyokubanga emyaka si gye gimu n'egyono
asigala mukyala yayagala ate bakwana mukwani kati ono omwana ono ow'obulenzi gwe tulina okutuuza ne tumugamba fayini omuntu oli omwagala era naye akwagala naye biruubirirwa ki kale tetuba bajjaako olwaleero basigale nga bali mu relationship gye balimu biruubirirwa ki Tamale Junior byalina ku mukyalo oyo tuyigirize abaana baffe okukola tuteeke abaana mbisaakaati ffe tuwulira ebisaakaati tusuubirayo baana bawala era ennaku ezo nafuna bulemu ng'omukyalo mutegeka by'abawala bokka n'abalenzi babeerayo ffe bwe tubeera tutegeka oyo omwana mbadde ku university wabeeredde Makerere mbadde nkola ekyoto kya Buganda Nkobazambogo ng'abeeramu abaddemu of course kuba mbadde nkola university yonna Buganda Nkobazambogo kati bw'obanga obadde ne mu kyoto ekya Buganda Nkobazambogo tutegese ebisaakaate noba ng'okyasobola okukola ensobi bagamba nti tuzaala mibiri emyoyo gyo gibeera gyokka Faluko yensobola okuzaala nga ndi mutabuzi wa ddagala n'ogenda mu ndongo nze nina omwana wange Junior ayagala ndongo ne yandyegombye kyenko last kid yandyegombye kyenko naye ayagala ndongo ze generation ze tuli mu kuteekateeka ate ze zimu ze ziwubisa tetugenda kumunenya era tetuli wano kukunenya tuli wano wakuwabula nakukulungamya kyekirina okukolebwa omwana afune okudda emabega afune ku bantu abakulu excitement mbi oluusi pressure eyinza omusukkako abamu banoonya ffeeru abamu baagala bintu byakulaga nti we bali weewo wakomye ensi tekoma ne Tamale mirundi senior ayina ebimu challenging nga mbulamu ng'ayina gw'asobola okugenda ne yeebuuzaako ekyokubiri abazadde tulekerawo okuteeka ennyo abaana mbikomera n'akula nga tamanyi bigenda mu maaso mu ggwanga era namulabyawo nga akola statement mbadde nnyo mbikomera nga military etukuuma nga sivayo kati kekadde kange ensanyuke teri asobola kugaana mwana oyo kusanyuka era buli muntu amukkiriza okucakala naye biki byogenda okukungula mu kucakala kikyozzaako kati ng'omaze okucakala kubanga bw'okola ekintu pulaani A obeera ne pulaani B atubuulire pulaani ye B eki ebiseera ebisinga si buli muzadde nti alina obudde bw'abaana si buli muzadde nti yeetaaga kutuulaawo n'atuuza meeting eri abaana tulina okuliyeetingawo embeera eyeetera abaana ennaku zino twava ku mbeera ey'okugamba nti tugende mu kyalo tutuule tubeeko bye tunyumya bakojja weebali gamba omwana oyo nti gende wakojja kitonsa gwe kubira kojja kitonsa essimu ng'olina akamulumulu koolabye mwana oyo mugende tigenda ogereko ne kojja kitonsa bayiza abantu bange bano ngenda ne mbagamba abazadde muleete abaana bange bano abalenzi edda twalabanga bakojja nga banvi nga tubatya n'okgendayo naye olwaleero omuntu omusindika ewa kojja munne gwe basobola okutuulawo ne boogera okyegeera kati Faluko essaawa eno ne bw'oba okoze ensobi nze nsooka okwenenya emyaka kati tugenda myaka 7 ndi naawe tutambulira mu kontro y'emu bwogera ku makya n'oba nti okoze ekintu naye muli neenyiga mulinga ne Faluko ensi yonna emanyi mbadde naye ebbanga lyo kati bw'akola ensi kireza waliwo obuzibu sikukubira essimu n'enkwebuuzaako niga Faluko oli mutabani we ne wano nkikoze ntya ebintu ebifaanaganako bwe bityo kati abaana bano tujja ne tubatiisa abantu nti oyo kojjaawo akuba embo muleetere ku bantu abamu ab'ebbali boogeremukko n'omwana oyo kati omwana yabadde azimbye ekintu kye bulungi nnyo Tamale Junior yabadde azimbye ekintu kye bulungi nnyo ng'era agenda kufuuka kyakulabirako eri abavubuka ababadde batya okutandika naye ayagala kukyonoona mu kaseera ayagala kukyonoona ffenna tubeera mu mukwano n'obeera n'omuntu ng'olina by'omusuubiramu ebitawaakinga kawe n'okita n'ogenda ku mukwano ku muntu omulala bw'omufunamu ebyo by'omusuubiramu weera ndiguudu
mugende mu maaso. Ekyo kyenzijjako Faruku. Abavubuka balimu kali banandaba batya. Okitegeera bulungi nnyo. Nze sometimes manyi okugenda ku factory gyenfumbira eddagala. Nenyambala ovulo, nenyambala boots, ntandika osomba eddagala, nensikula eddagala, nendyanika, nendifumba, nendipakinga nga ndina abakozi bange. Ne bagamba ogenda tuwa akasente. Lwaki okyenyigiddemu? Namanyiire okukola. Nfuna bulungi nnyo, namanyiire okukola. Kati omwana ono buli lwabadde ayasaba ekintu abadde wa mukisa nti abadde akifuna okuva ewa senior. Kati oba oli awo nekimuleetera amalala okubeera lezi. Naye ate ebiseera ebisinga okola kuba mu mutwe. Oluusi oyinza okuba nga totaddeemu maanyi mangi nnyo, amaanyi power, nate n'okozesa omutwe gumu. Akisobolera ddala bulungi nnyo kubanga yava mu famire enkozi, yava mu famire enjiiya, yava mu lulyo ba mu kika, bazzukulu bamugema tuli bakozi. Era simanyi lwaki walowoozezza ku nsonga eyo. Abantu abasinga obungi bagenda kujajinga Donzel. Kujajinga waaki? Tulina bw'omujajinga. Nakugambye omukyala bateeka muteeke mu feelings. Teyeteekamu. Era bamutaddemu nteeka. Kino ekintu kino kikosa omwana ono oba kikosa Donzel? Kikosa omwana ono. Of course, kyekiri kye nakugambye. Tojja kusanga muntu ayiwa fulo yakubiri otandika okukaaba naye nga gw'ova mu musingi. Donzel ali ku fulo yakubiri oba yakusaba. Kati ate ono atandika musingi. Of course kikoso. Kimukuba bulungi nnyo n'omwana omuto. Okitegeera olwaleero essaawa eno buli lw'obikula intaneti yaliko. Okitegeera oba sitanti oba sitanti well and good. Era byonna nti biba oba si yabadde sitanti oba byabadde byadda era kiba kimukuba. Kubanga abantu ab'emyaka gye bagenda tandika omubuuza twali luddamu. Okitegeera abantu stage ze abo badonizera sisiteekeze. Ekisooka mwavu omulenzi mwavu nga ye ng'omuntu. Ekyokubiri akyali mwavu wa myaka mitono. Ekyokuna afunye obwavu bw'endowooza. Era kyensaba temumuteeka mu kamera mumukozesa nsobi. Omuntu ayagala omuyamba amuzibuzza bbali off camera ayogere. Nalidde maama we ng'akaaba ng'agamba omwana wange eki kyankoze biki. Yasaze nnyina ekyenda omulundi ogwokubiri. Yasaze nnyina ekyenda omulundi ogwokubiri. Buli lw'ozaalibwa abazadde babako ne bakusuubiramu. Bwe balaba obivaako bennyika mu mutima. Babadde bamanyi nti bafunye omuntu owokubiri. Actually ebadde egenda kubeera replacement nnungi eya Tamale Senior. Kubanga Tamale Senior alina abalala, alina balooya, alina abasawo, alina abasomesa, alina abali mu agriculture. Ngoloza lwaki kino kyabadde kifoolowinza ono. Abadde mulungi nnyo ng'awanalisisize mu byobufuzi bulungi. Yandisigadde awo. Ebiseera ebisinga bw'oyagala okubuukira kino na kino omaliriza otonedde. Okitegeera nze nina ebintu byentegeera ngeza ng'okutabula eddagala. Abantu bannyo bandeetedde projects ez'enjawulo neŋŋamba ezo kansooke nzire sijja zisobola wano wensobola. Era bw'ojja bantu abamu abatabuzi b'eddagala wano abali organized ndoza kampani yange oli kwendi kitegeeza ekyo kyensobola ate kyempa obudde. Kati omwana ono adde emabega tannakola nsobi kubanga singa tagikoze tasobola kuyiga. Mu nsobi mwe tuyigira. Ofuna bulungi Faruku. Era okusinziira nga bw'akoze ensobi eno bw'afuna omuntu essaawa eno n'amuwabula akyasobola okuyiga. Akyali mwana muto. Abo bakwata akyasobola oyiga. Nze ne bemma mufunyemu ekiro kimu bukya ku makyanga ekyokukola akimanyi. So musaba ekintu kimu mutabani wange Tamale Junior
Faruku omumanyi empisa zo zimanyi nsaba akuleete buleesi mutima mulungi mbeeko ebintu byenjogerako naawe kubanga abantu bagenda ku kooti nga balate nandikusabye tewandikoze nnyo na interview nga weewaana nti simanyi na meetinga ku nyawudawu nti na meetinga ku Shiba ne meetinga ku simanyi bayagambye nani awo omulala mwe abo be bantu bange mwenjagala okutambulira ani abakuwadde era ani akunnyonnyola nti ezo be bantu boolina okutambulira abaganda bagamba bwenkulu tenywa olwo olugero tulina n'emyaka katutandikira oddugero si buli omu anywesa si buli omu nti anywesa si buli omu nti anywesa bwenkulu enywa awo waakutte buli musajja we yeegomba awo waakutte kati nga ku Nnaalongo Donizera buli musajja we yeegomba wakati Nnaalongo Donizera kyalina mbulamu kiri eki byonna yabikola kweteekateeka kati bw'agwa kwona amakya ayinza n'omuwa ebyalo n'awunga agenda kumuwa ebyalo awunge abuze bigayi kati nze kankuwuleko kino Faruku Donizera buli kimu ye yakola enteekateeka ye era omusingi gwe yaguzimba bulungi n'agumala kati essaawa eno alina kulya ku makungulage ali ku makungulage yeeriira yeteekateeka bulungi nnyo kati gwe mutabani wange eyakayasa ekisusunku ne we baakisuula tekinnavunda otandise kuwalampa mweramanyi ojabulirayo of course asobola omukozesa ensobi kyenkugambye Donizera mbulamu alina kintu ekikweteekateeka ebisigadde yabikola yabimala byonna abaana baabalina balabika bulungi basoma akasente kaakayina ye ng'omuntu yeerabiridde alabika bulungi asikiriza era simunenya ono omwana olw'okuba nti yakatemmunye okusooka n'agitunuza olidde Donizera anyirira omusambakazi abakutuse anyirira kati ono omwana bano simanyi bantandika butandisi kwetereeza kwetetenkanya njiga mukwano ng'otandikira ku muntu eya profesa gwoliko agenda mukutula amuggyeko n'ebirowoozo byonna bimumaleko era kaanaalemerako emirundi ngamba zijja zeeyingizamu bweyingiza ziyingiramu buyingizi ojja kusanga omuntu ayigenze mu driving school okuyiga emmotoka ng'agikuba ekigo eyagiyigira mu lujja n'obupande abumanyi amanyi eddakiika ebitaano nti kino ekitala bwe kikola kiti bampitawo tuyina yigira wakati mutusobedde baprofesa betwandiyigiddeko mu batugo egundi ebisaakaate bye tubateerawo ekisaakaate ebyoto bya Buganda Nkoba za Mbogo ennono ze tubeeramu obukiiko bw'ennono ebintu bifaanagana bwe bityo kyova olaba kati bwe tugamba nti enkomerero etandise osembera temutuwakanya oŋŋamba otya nti bajjajjawo bakulira ku buwangwa n'ennono gwate oŋŋambye nti tekukyakola ng'ate bali be baakukola obeerewo osobola oyigiriza tata we basosejji kati oŋŋamba otya nti obuwangwa n'ennono tebikyaliwo waliwo yaŋŋambye nti oba yabadde abala siniya ebyo byonna tusobola obitunuulira kubanga bagamba nti omusajja luba lwa mbuzi lwegaaya buli kadde ate anaakutunula enkoto akuva mberi ye tosobola kuŋŋamba nti nno enkoto omanyiyo nga tomanyi mberi so kati ebyo tuyinza obirowooza bwe tutyo oluusi omwana ono ye kazaala bulwa anayagala nannyini baana asooka kwagala baana n'alyoka agattako nannyini kino kitegeeza ki ekyo nga bwe nti oluusi oyinza okirowooza nti oba yabadde abala siniya naye kati muganda wange ye siniya tukulanye siniya takyawanika tukulanye oyo tukulanye era akugamba nti twalyako bye twalya musajja luba lwa mbuzi tosobola mmugaana ng'afunye kaalya musajja luba lwa mbuzi lwegaaya buli kadde nange enkutuse naye era onsanga wegaayagaayamuko Donizera yabadde abala ng'ayagala gaaya siniya ebyo tusobola obirowooza bwe tutyo Faruku naye nga ye awo waali we yapaakingidde naye abantu bawa analysis zaabwe
ekyomulala ayinza okujja n'akirowooza bw'atyo kubanga nakiwuliddeko mbu simanyi ayinza okuba yabadde abala siniya biki kati oli mukulu munnange ebintu abitadde tali mwoyo katemba ebintu abitadde so kati nze wano kyendowooza kiri ekintu kimu bw'abanga omwana ono junior awuliriza ebigambo bya taata we asookaddeyo ali ekiggulo n'etaano obulamu bwonna okunyumira ng'oliko ekisa ky'abazadde bo nga tumaliriza junior alina kukola ki junior tuleme mugira muteeka ku kazito talina musango gwonna gwe yakoze tuli bato ffenna tukyali talina musango gwonna gwe yakoze wabula ensobi zikolwa baki tumukkiriza nti kwe kusalawo kwe ng'omuntu naye ate tusobola omuwabula era ng'abamusinga ku myaka asooka adde emabega ebigere bisatu addemu yeetegereza okuba nga kwe kusalawo okwo bw'anaafuna okuwabulwa n'okulungamizibwa okw'enjawulo akole okusalawo nze kye nasooka otegeera nti mirundi siniya mukwano gwa mirundi junior era asobola omuga nti sinaba kweteekateeka n'akitegeera ati omuzadde yenna aba yeeraliikirira kituufu asobola okumunnyonnyola tisinaba kubeera rede n'akitegeera ate ne famire bweraba ng'omwana akuliridde ng'abakulu n'abakulu batuula ne bagakka tumufunire omuntu sebo bafunira ennaku zino bangi nnyo tubafumbiza nga bamwe abafuna gwe tokimanyi nti ewange neyo section y'abanoonya ngimanyi kati tukyasobola okukunoonyeza naye otabeera ng'oli excited anti waliwo pressure famire ezimu ezirina pressure ku baana ekyo tuwe omwana tuwe omuzukulu tuwe biki omuvubuka n'omuteekako akazi okwo kwonna kuteebereza tetumanyi kituufu okwo kwonna kukola kuteebereza so nze nsaba ekintu kimu emabega ebigere bisatu oddemu weetegereze ndabye abantu nga bajajinga Donizera mumuveeko naye kive junior kyeyakoze si kive naye time si yentuufu eyo gy'alaga naye following protocols ne procedures naye kati wabaawo scenario nga nze mbalaka visa kange muvubuka ali Kampala wano Kampala mulemeredde naye amunaye kanjiye mpite wano nkube visa yange eya US oba eya gundi oba eya Canada omuvubuka oyo aba mu nsobi kyekiri kye nagambye ku sayidi eyo kyekiri kye nagambye tuyigirize abaana baffe okukola ekyo kiba kubanga lubunani basse munafu kyali muvubuka mutongo onoonya ssente mu ngeri ekikula bwe kityo kyali muvubuka mutongo onoonya tiketi bwotyo akyazina amaanyi agakola nga naffe wano abakaddiye tukyasobola okwekolerera n'ofuna visa n'ofuna tiketi n'ogenda kiterematali nga mulaavu naye kisinziira muntu ki gw'oli naye mu myaka egyo waliwo okuba nti omuntu kati nga Faruuku bw'ofuna omukyala oli myaka nga 31 bw'ofuna omukyala ali myaka 34 it is okay otegeera kati essaawa eno wetutunuulira nagambye age matalingirako ne status y'omuntu essaawa eno buli muntu agenda okulaba oyo omwana agenda mujajinga nti agala kubba ssente za Donizera status gyetutunuulira naye singa avudde eri n'awasa omuntu we nga bagenda kukola ekizuke newaba omuli amusingako ebibeena naye kati essaawa eno ye mwennyini alaga nti anoonya ka ssente ate olabye outcomes ku bantu ababadde n'abantu ng'emyaka si gyegyabwe nga ne status si zeezaabwe nalaba ennaku ezo mu amawanda yani ono omwana eyali ne Lisa Harrison bana abano owe Sweden owa gavana S mwamulaba gye byaendingira apo okitegeera omuntu ng'abadde agement wo obanga musobola okuba nga mwewasa naye mufuna obutakwatagana ne mwawukana munnaasigala ali mu layini ntuufu n'afuna abantu be naawe n'ofuna abantu bo naye ekibi ensigo embi eri mu kufuna omuntu nga si gy'emyaka gyo yeeyo gy'olaba abo abaana ab'obulenzi be bagenda ne bamaliriza nga baavu ne bamaliriza
ng'ebimbe bibakutte bamalirizanga embeera tekutegeerekeka. naye nze ngamba age is just a number. Age tematalinga mu relationship. Kaakati age tematalinga mu relationship nkiddamu status ebatali. Status. Yes. Oba mwavu ng'oli mugagga wabaawo ayagala okubba. Naye ati oli omugagga yanumbye yalumbye nze. Ekyo njagala tukisangulewo olwaleero Faruku. Lwaki mukiwaayiriza nti nze ayagala omubba? Ekyo njagala tukisangulewo Faruku. Donizera tannakwana ku Tamale Junior. Oli omwana excitement ye yayagadde kufuna ku mukazi ali socialite. Ali professional. Ali professional. Kati Junior nze kinnyanyamiza. Junior alina erinnya buli omu amumanyi. Yabadde femu anoonya yaali. Oli comparinga ku lya Donizera. Ayagala gattako. Kyabulabe. Tuzimbe emisingi gyaffe bulungi nga tutunuulidde wa gye tugijja ne gye tugikomye. Kujja bakufuna batya? Ng'omuntu eyeetaaga okumanya kujja kitonsa bayira we kansooka endagirire mutabani wange Junior mulagire ne bw'osalawo kujja na munno gwe wafunye wikizoke tutuule twogere. Tuyinza okumujajinga ng'ayina ensonga ze ng'omuntu. Nammwe abadde batandise omwana yayonoonese ebyo byakoze ayonoonese akyali mwana muto akyasobola okutereera tannaba kwonoona. Jangu Emmengo mu ofiisi yange twogeremu. Sangibwa ku Muteesa wa Royal University. Otuuka ku Muteesa University branch nga pop-off jangu awo oba nkubira ku namba yange eri 0759 100 kano nzikiriza nkayiseewo nammwe abaana ab'obulenzi abasinga obungi mujja ne munywa eddagala ly'amaanyi g'ekisajja. Ekyo nkibabuulira. Bw'oba omanyi nti omuntu wo taliiwo si kirungi kunywa ddagala eryo. Abantu abasinga obungi balikozesa ne libawaga. Kati ono omwana ayinza obba alimu n'eccupa yanywedde viga nanywedde ka Viga Main Plus omanyi tekabawazewo. So si kibi okuba n'omuliro gwo naye manya enninnya gy'ogulinnyamu. Nze kojja kitwasa kaakati amaanyi g'ekisajja gano kituufu ddala omuntu abeerawo nga talina maanyi g'ekisajja? Babalimbalimba. Faruku omusajja yenna twakola okunoonyereza ng'ebitundu 98 ku 100 balina amaanyi g'ekisajja, naye ekizibu ekiriwo tebamanyi kikya amaanyi g'ekisajja kyeki. Abasajja bonna balaajanira ekintu kimu kuwangaala mu kisawe nakusobola kudda. Ago si maanyi ga kisajja. Ekireetera omuntu obutawangaala? Ekireetera omuntu obutawangaala mukozesa masturbation, mudownloadinga pornography, mukola kye tuyita phone sex, mufuna wet dreams, embeera efaanaganako bweti. Ebaleetera omusajja okukka ekirungo kye tuyita testosterone. Ekirungo ekyo buli lwe kikka omusajja otandika okufuuka ssekivudde. Osobola okusituka naye nga tosobola kuwangaala museera. Omuntu alina kuwangaala mu kisaawe eddakiika mmeka? First round eddakiika 25 ku 15. Second round 3 ku 35. Round eyokusatu eddakiika 4. Ate omusajja omulamu abeera ne mukyala we ennaku 6 ennaku 3 omwezi. Ojja ngenda kufuna bufunyi lunaku. Funa olunaku twogere ku nsonga z'abaana ab'obulenzi bwe mulina okutambuza mu bulamu. Kino kituwadde n'omulamwa. Kituwadde omulamwa. Noonyaako amaanyi g'ekikazi go ge batoogerako ne basiba ku feki g'ekisajja go gaalaga. Abakyala beetaaga full package nsulo zokka. Namba yange ni 0759 100 200 0759 100 200. Buli muntu asobola okutuuka ku Tamale mirundi Junior amutuukeko mu ngeri ya kyama ayogere naye.